Yes, mbaniliza ku day 7 eya web designing. Amanya nze Kazibe Patrick. Mugenda kunsonyiwamu mbadde ndudde okuta video olw'okuba tubadde mu festive season naye nga tuli up and down oba oliawo. So very sorry. Naye tugenda kuta ennaku ezisigaddeyo kumukumu, so munatusonyiwamu olwa festive period eno gye tuyiseemu. Era mbakulisa okuyita mu lunaku olukulu obulungi era ne mbagaliza omwaka omujja 2026 ogw'emirembe. So tugenze ku day 7 eya web designing, era olwayo tugenda kwongerezaako ne we twakoma. Tugenda kuluddamu tulabe ku CSS, tulabe tudde ku JavaScript, ate olwaleero JavaScript ono gwe tugenda okukola ye mulalamuko okusinga kwoli gwe twalaba luli. Oba oliawo oli wayiga oku declaring variables, okukozesa ku functions, oba okozesa ku bintu ebimu nga alert, document.write, console.log. So n'olwayo tugenda kugattirako awo tubeeko bye tukola. We twakoma nga tumaze okuyiga ku JavaScript ne CSS, twali tuzimbye page eno eya Facebook, nga tuyize mu day 6 okugicontrollinga ku screen entono, nga tuyize nti okozesa @media query. Bw'oba oyagala kugiga kino, genda ku day 6 olabe ekintu ekyo. Facebook eno nga bw'ogira bw'oba page eno gye twagizimba, screen ento nerabika bweti, then ku screen ennene nerabika bwetyo. Ekyo tukikola nga tukozesa command ya @query media mu CSS. So olwaleero tugenda yiga okuzimba tugenda kuzimba overlay oba splash page oba page eyebika kungulu gye tusooka okulaba. Waliwo website zogendako page eyesooka okubika kungulu nevaako then endala nejja, tusogiyita splash page oba tusogiyita overlay. Overlay yeyo page oba ekintu kye tuzimba oba HTML gye tuwandiika naye nga egenda kudda kungulu y'endala. So tugenda yiga okukola ekintu ekyo, ate tugenda yiga controllinga DOM. Bwe tuba ne page yaffe eno byonna ebigirimu tusobola biyita DOM, document oriented model, DOM. So tugenda yiga controllinga DOM oba tugenda yiga controllinga page yaffe nga tukozesa JavaScript. Jukira twaga JavaScript, tugeze website tuzimba muntu, JavaScript yeteekamu enneeyisa, HTML ye skeleton, CSS ye ndabika, then JavaScript ye neeyisa. Obudde buno bwe nyiga epeesa lya create account tewali kiriwo, naye tugenda laba singa ate ndinyiga nga ntaddemu JavaScript tusobola ddiwa kye likola. So olwo tugenda kukola nga tukozesa JavaScript. So tugende tutandike. Zino kodi za JavaScript zinawandika mu script.js, ngena sooka nzijemu, then tugenda kuwandiika empya. Ngena sooka nkole JavaScript code, nga sinabakola ekyo kansooke ngende ku CSS nyongeremuko katono. Bwe ndi freshinga mu website yaffe, nensonga ku peesa erya login, nensonga ku peesa erya create account, mouse njiraba esigala efaanana bwetyo, ako tukayita ka pointer. Then ate bwe nsonga wano ku forgot password ogiraba efuuka kasa olubanga olutyping olubeera mu box bwe typing na mutuluyita kasa. Then tulina ebika bya mouse bingi bye tusobola okusetinga nga tukozesa CSS. Then bwe nsonga ku peesa bwenti kati ng'eryo, ekyo tukiyita hovering. So tugendagenda mu CSS tugigambe nti bwe tuhovalinga ku peesa bweriti mouse ekyuke. You get? So tumala okugenda mu CSS tukongeremu. Tulina ebika bya mouse bingi, tulina kasa, tulina hand, tulina pointer, tulina resized. So tusogigamba nti oli bw'asonga ku kintu kyonna ekirina class bweti, kitegeeza tugenda tugiteekeko pseudo class. Bwe ngamba pseudo class kitegeeza erinnya lya class lyemba nakoze nditeekako double full colon. Tugende. So epeesa lya login bwe tukebera mu HTML waffe lirino login button yaffe yino. So bw'oba olina kodi zaawo nga wali naffe mu day 5 paka ku day 6 kodi zino ziina. Bwe tukebera mu login button lina class ya login. Lina class gye twayise login. Kitegeeza bwe ngenda mu style zange nenoonya class eyo eya login yino, ngenda genda ngiteekeko pseudo class. Pseudo ntegeeza PSEUDO, pseudo class. Bwe ngamba pseudo class ntegeeza ki? Nkwata class eyo yennyini gye nda declarinze .login nenziramu nengiwandiika, nengiteekako double full colon, olwo mba ngitaddeko kye bayita pseudo class.
Shadow class eno ekola etya nti mba njagala gicontrollinga mu kintu ekirala nga kyawukanako ne main class. Shadow class eno nso gitekako before, nso gitekako after. So naye however ffe shadow class yetugenda okulaba bagiyita hover. Hover bwe tuba tugikola tekwatagana na before, tekola nga before. Before tugisaako double full colon, naye hover tugiseekako single full colon. So ngina gamba login when kati ekyo tukiyite singa oba nga hover oli ng'atunuzaako mouse. Nti login oli bw'atunuzaako mouse tusooke tukicontrolling. So kirasi ya login yino tugiyina enkulu. Then wano tugambye login singa bagitunuzaako mouse. Kano ka full colon tujja kayita shadow class. Kagenda kutuyambako okwongera ebirungo mu login oba mu kirasi yonna gy'oba odeclarinze. So login singa oli agitunuzaako mouse. On hover tukisome nga login on hover. So hover kwe kutunuza mouse ku kintu n'otakinyiga. So kyenjagala ekole login eyo nga bagitunuzaako mouse. Tusooke tukyuse background. Background ready. Tusooke tugiwe ready. Tugende tukitestinge mu kansavinge. Tugende tulifreshinge, tutestinge, tutunuze ku login. Do you see? Bwe nzijawo, that is hover, on hover. Hover kwe kusonga ku kintu n'otanyiga. So kakati ffe tubadde twagala giwa background, tubadde twagala giwa cursor, then tugiwe pointer. Ogenda kulaba ku cursors ez'enjawulo. So let's refresh. Olaba pointer. Kati tutunuze ku peesa lya login tetunali wa cursor. Tuli hoveringeko hover kitegeeza cursor ekyali mu normal. So cursor pointer yetya yeeyo. Cursor nefuuka akagalo. Tukyuseemuko mu from pointer. Cursor resize. Tugende refreshinge. Resize teriyo. Okay, let's give another cursor. Cursor crosshair. Refresh yeyo crosshair. So girabye ekola akasalaba. So kakati gana mapeesa kyandibadde kirungi kasa zaffe ezikolagana n'amapeesa ne ziba mu pointer. So kakati ekyo nkikoze ku login, tukikoleko neno create account. So tugende mu HTML create account eri ku class sign up. So twakoze class sign up wonna weeri tusooke tulabe erudda wa. Kiba kirungi eno shadow class n'ogikola wansi wa neetaba waggulu wa main CSS. Kitegeeza login hover on hover njitadde wansi wa login. Sisobola giteeka waggulu waayo. Ne bwe njiteeka ewasemba zironga eri wansi w'eyo main class gye controlling. So sign up yaffe bweba eri wano. Ate sign up on hover sijja giteeka eno waggulu kubanga sign up yiino. So kati tugende wansi waayo we tuba tussa .sign up on hover singa oli agisongako. Ekyo ekina kirasi ya sign up oli bwakisongako njagala kirabike kitya, byenjagala kirabike nga mbissa munda. So kibeere ne cursor pointer nakyo. Good. So bwe tulifreshinga kyekyo kye tulaba. Now tuteekemu ku JavaScript. Tukose ku JavaScript to controlling page yaffe. Good. So kakati wano pay attention mnaye yeno D7 kye kigendererwa kali ka kasa akahover kabadde ka kigula luggi just we tuyigiddako ka hover on hover. So kakozese osobola okukyusa ebigambo nti ekigambo Facebook kino oli bwakisongako kifuuke kya red. Kitegeeza ogenda mu kirasi gye wakiwadde n'ogigamba on hover on otekawo double full colon. So on hover then noteka mbyoyagala kirabike. Kitegeeza oli bwakisongako mouse kifuuke red. So nokiwa kasa point oli bwakisongako kifuuke kasa nga ya pointer. So mnaye tugende tuyige okucontrollinga HTML nga tukozesa JavaScript. Wano pay attention. Now you are a programmer. Bw'oyiga kino oba just toli designer wabula oba programmer. Now kye tugenda osooka okukola tugenda kutayipinga email ne password muno mu box zaffe. Tumale tunyige peesa lya login. Bwe tunyige peesa lya login tugenda kebera user email gy'ayingizaamu ne password bituufu.
bwe biba bituufu tumutere wano message waggulu message ng'emugamba you are welcome. Bwe biba bifu tumuterewo message ng'egamba wrong password. Actually leero ndoza tusooke kufocusinga ku password. Njagala oyiga okukozesa if ng'ozikozeseza mu javascript, then ogenda sooka oyiga okucontrollingako if nga mulimu ekintu kimu, then omala oyiga n'okucontrollinga if nga mulimu bibiri. Kitegeeza leero bwe tunamala okuyiga controllinga password, then ojja kumala oyiga controllinga if nga mulimu email ne password. Olwo tetugenda kufaayo ku email user gy'atayipinze, wabula tugenda kufaayo kebera password gy'atayipinze yeeyo. Then bweba yeeyo tuteekewo wano message emwaniriza, bweba si yeeyo tuteekewo message egigaana. Kakati kino kye tugenda okukola, tugenda genda tusooka tukole message eyo, message gyenaamulaga. Tugenda kusooka tukole message ekkiriza, tukole ne message egaana. Tugende. So ngenda kujja wano waggulu wa Facebook, we natadde wano waggulu wano wenkyagala. Jjukira container yaffe eri mu display. Container muno mwe twaterese Facebook ne mwe twaterese form, kino biri mu display flex. So ate nze njagala message yange ereme kubeera mu ebeere ng'emalayo screen, like ng'eri mu width yonna okuviira ddala wano Facebook wekitandikira ne form, message yange byonna ebigatte. Kitegeeza message ngenda giteeka waggulu wa display flex. So sigenda giteeka mu flex. Bwe nagiteeka mu flex ejja kugendako ku side emu, kubanga tukimanyi flex etambulira mu line. Oba tukole tuti obuteemenya message eyo tugiteeke waggulu wa form wano. So kitegeeza tugende ku form wetuva tussa message yaffe. So let's go and create our message. Bwe tuddayo mu HTML code zaffe, form eri mu child 2 mwe twazimba card. Mu card omwo mwe twateeka inputs zaffe. Kati tuyingire mu card mwe tuba tussa message. Gamba div class equals message. So tuyina ogenda mu CSS, of course ne tudeclaringa message eyo MSG ne tugiwa bweyagala efaanane. So ngenda giteekako collect, ngenda sooka nzimbe message gye njagala user alabe singa n'abayingiza password entuufu. Collect password div. So gwe atalaba day 1 day 2 day 3 munaye wano we tuli wagenda kutabulamuko ojja kwebuuza twatuuseewo tutya. Sooka ogenda olabe day 1 day 2 day 3 day 4 day 5 ogoberere ennaku zino lumu ku lumu, kijja kwanguyira nnyo okumanya wano we tuli. So tugende, bwe ndi freshingamu wano eno tulaba collect password. So tugende mu CSS tumale okudesigninga akantu kano. So tugenda kawa MSG, of course kankateeke entono day 5 twayogera ku screen entono, kanzije wano ngambe .msg. Ngenda kawa background green, background green, color white, padding 8 pixels. So bw'oba obadde olaba ennaku zaffe ze tuzze tupublishinga day 1 day 2, so bino byempandiika obudde buno obimanyi. Bwe tuli freshinga kyekyo kye tuyina, then ndoze ekyo kimala. Collect password kijja kubeera bwe kityo. Singa anaaba ayingiza password entuufu ajja kufuna message eyo, then bw'anaaba ayingiza password enfu tunaafuna message ki? So let's put it div class equals, tugiyite error, tugiwe class ya error, tujagenda mu CSS tugidefininge wrong password. So let's put div, then tugende mu CSS tuteekeyo codes ezigenda okudefininga wrong password dot error ye class gye tugiwadde. Let's put it background red, color white, then padding 8 pixels. So ye error message yaffe eyo. Bwe tuli freshinga kyekyo kye tuyina message bbiri, tuyina ya error n'anaaba ataddemu password entuufu. Kakati tugenda kukozesa javascript tucontrolling message ezo ddi lwe ziraga. Olwayo ogenda kuyiga nti javascript akyusa DOM, akyusa kye tuyina mu
mu codes zaffe. Message ezo tugenda controllinga ddi lwe ziraga, ddi lwe tulaga wrong, ddi lwe tulaga correct. However, zonna tusooke tuziggyeko. Tugenda mu CSS tuziteekemu display none zibeere nga teziraga. Then bwe tunakozesa JavaScript tumuteekemu condition nti singa oli ayingiza password entuufu emwerage display, tukyuse display from none. So JavaScript asobola controllinga CSS ate asobola controllinga ne HTML. Olwaleero ogenda kuyiga ekyo. So tusooke tugende ono message tugiteekemu display none, tugikwese. Bwe ngiteekamu display none mba ngikwese. Nja kwogera ku display visibility hidden mass awo ne display nja kwongera njongereko, naye nga display none ekweka ekintu kyonna noba nga tokiraba ku screen. So error display none ne message display none kitegeeza bwe ndi fresh nga teziriiwo, wabula njagala zirage ngenda kuteeka mu condition nga nkozesa JavaScript. Kakati wano wentuuse kulirizaawo, njagala okuwuliriza user kyatayipinze mu kabox ka password, njagala okijjamu nkitwale mu JavaScript. Bwe mba njagala okugatta HTML bye nnyina wano mu page nga njagala obigatta ne JavaScript, nkozesa ID. Mpuliziganya nabyo nga nkozesa ID. Buli kye njagala okuwuliza nyino kiwa ID. Jukira tuteeseza nti kyonna kye tugenda typinga wano mu email tetukiwabudde, tetukyagala kukimanya, wabula follow twagala kufocusinga ku password. Kitegeeza kana akabox ka password ngenda kawa ID. Lwaki njagala okaconnectinga ku JavaScript. Bwe tuba tuconnectinga ku CSS tukozesa akagambo class. Ekyo tukijjukira mu day 1. Class equals init. Kitegeeza eno class it is a word kenkozesa connectinga ku CSS. Naye bwe manya connectinga ku JavaScript nkozesa akagambo ID. So akabox kaffe mwe batypinga password, bwe tuddayo mu HTML tulaba input class equals input type equals password. Kekano akabox kaffe mwe tugenda typinga password. This is the one. Kitegeeza mu kabox ako olw'okuba njagala okumanya password etypingiddwamu kankawe ID munda mu tag eyo wonna so kiteeka wano wonna wenkitadde as long as kiri munda mu tag eyo. Tag eva wano paka wano, so evaawo paka eri ka greater than kyekakoma. So munda omwo kasita kitaba maaso ga tag name. So this is the tag name. Zino zonna eziri munda ebisigadde munda tag properties. So ngenda munda mu wonna wenjagala ewali space oba wensobola oteeka space nteekemu ID equals pass. Zino ID nsono ziteekamu nti ID equals 1, ID equals 2, nsono ziteekamu nga digits. Bwe mba maze ogiwa ID, ekintu kyonna kye mmaze okuwa ID kitegeeza kisobola okuba controlled ne JavaScript. Nsobola okugenda mu JavaScript n'enkiyita, era bwe mba nkiyita mpita linnya lye nakitaddemu nga ID. Kitegeeza bwe mba mpita akabox ako aka password ngenda kuyita nga nkozesa ID gye nkawadde. Mbufunze nkawadde erinnya JavaScript lyasobola okukakozesa okukayita. Buli kye njagala okuyita JavaScript nyina okuba nga nkimubuulidde nga nkituumya erinnya. So wano biki bye twagala okontrolinga. 1. Tugenda controllinga akabox user twagala okumanya user kyatayipinze omwo, kitegeeza ako tukawe ID tukatuuma erinnya kuba twagala okateekako JavaScript akawulirize. Twagala okuwulira epeesa lino kubanga user bw'amala otypinga alina okunyiga epeesa JavaScript alyoka achekinge kyatayipinze muri kituufu. Kitegeeza ne peesa tuliwe ID. Twagala okuwulira messages ezabadde wano ziri ze twatadde mu display none ze twakwese, so twagala oziwuliriza nti JavaScript bw'alaba password eyingiziddwamu ntuufu alyoka atulage message emu ku ezo. So kakati tugende buli kye twagala okuteeka mu JavaScript tukinaming. So buli kyoyagala okuteeka mu JavaScript olina okiwa ID. So eno correct password eyo message tugiwe ID. ID equals kanjiwe correct. Kanjikomyawo collect like CORRE. So kyonna kyoyagala ogiwa ID yo. So then ene ya rongo ID equals error. So ne peesa lyaffe user lyalina okunyiga nalyo tuliwe ID. ID equals login. So lyo tuliwe login. So tugende
tukutte epesa user lyagenda okunyiga ne tuliwa login, ne tukwata password user gyagenda typing ne tugiwa id pass, then error message gye tuna display nga password nfu ne tugiwa error, then message gye tuna display nga password ntuufu ne tugiwa correct. Singa tulina ekirala kye twagala kyenyigire mu javascript oba javascript akikoleko nakyo twandikiwadde id, but however olwaleero ebyo bye twagala okufokasingako. Tusooke tugende mu javascript tulabe bwe tubicontrollinga. So tugende mu script.js wano. Kakati bw'oba walabadde 6 twayiga okola variable, kitegeeza zigenda tuyambako wano. Ngenda kukwata ebintu bino byonna bye mpadde id mbitereke mu variable. So tusooke tunone epesa lyaffe erya login. Ngenda kukola variable let logo, kandiyite logo, let logo equals, luli twagala let logo equals 6 ne tuterekamu 6, naye obudde buno twagala okutereka ekivudde mu html. Twagala ekintu ekivudde mu html tukitereke mu variable gye bayita logo. Kitegeeza buli we tuteeka logo tuba tutegeeza ekintu ekyo ekiri mu html. So let logo equals, tuyita tutya ekintu ekivudde mu html? Tukiyita nga tukozesa function eno, akagambo kano document. Pay attention here. Document yeno page ya html. So document dot get element capital letter yesooka. Document dot get element by id, by capital B, then y small, id capital I small d. Bw'otasoosa capital ku bigambo ebyo mwattu tekijja kukola. Document dot get element by id. Document kyekiwandiiko mwe tuli, then element zino bino byolaba muno tujja ziyita html elements. So kana ka box it is html element, kano html element, kano html element, buli kyolaba wano html element. So html element gye twawadde id login eno gye tugenda okuyita document.get element by id. So id yaffe eyo ebeera mu brackets. So jukira twaga javascript code bw'oba ogimaze oteekako semicolon. Olw'okuba function ng'ate ekigambo login kye twatuumye epesa lyaffe string, jukira mu day 5 nayogera ku string ne numbers, ne tugaa string ziba mu quotes. Kitegeeza ngenda yingira mu brackets munda nteekemu erinnya lya id lye nagiwadde id login. Lwaki ntadde mu quotes? Kubanga it is a string. Kitegeeza epesa eryo ndiyise ne nditereka mu kigambo logo. Akati tukole ffenna tuyite akabox kano aka password tukayite. So ngenda gamba mu javascript let pass. So let jukira variables twagamba oneminga kyonna kyoyagala kasite tasoosa number. Let number equals, so kati esaawa tuyite akabox kali. Tugenda gamba mu document yaffe dot yita element dot get element giyite na id dot get element by id. Id twagiyisaani mu html? Twagiyise pass. Document dot get element by id pass. Good. So kitegeeza n'akabox kaffe tumaze okukayita era tugenda kukacontrollinga. Javascript akategedde, tumaze okukamubuulira, tukaterese mu variable gye bayita pass. Tugende tutereke ne message ya error tugitereke mu variable let error ne bwe tukola ekyo oba er kyonna kyoyagala as long as variable tesoosa digit. So let error equals document dot get element by id. Capital letter ozegendereza ekigambo element ne by ne id bisosa capital letter. So id yaffe eri twagiyise error, bwe manzijukira twagiyise eer double r. So bwe tukeberayo ndowooza id eyo, id name bw'eba enfu tekijja kukola id eer.
so lyerinnya lye twagituumye. Tugende tuyite nene eya collect. So tugambe let call, let's call it like that, equals document dot get element by id. Twaliwadde erinnya lya call lye twatadde mu id. Kakati good, javascript ategedde ebintu byaffe byonna. Epeesa alimanyi kubanga tulitadde mu variable gye tuyise logo. Password akabox mwe tugenda typinga password akamanyi. Error message yaffe wali eno wrong password agimanyi. Ne collect password naye agimanyi. Kakati ekyo ng'omaze okiyiga engeri gye tuyitamu ebintu ebiva mu HTML. Tubiyisa ekigambo ekiga document.getElement by id. N'oteekawo erinnya lya id lye wakituumye. Kakati tugenze okuyiga ku kye bayita function. Buli wenjagala javascript abeeko kyankolera, buli wenjagala omutuma omulimo, muwa command gye bayita function. Mwatu function eno so gitandika ng'ogiwadde erinnya oba nga togiwadde. Olwayo tugenda gikozesa nga tugiwadde erinnya, ojja kitegeera kiki bayita okubatiza function oba ogiwa erinnya. Function kye ki? Owandiika ekigambo function n'oteekawo brackets. Bw'oba oyagala ogiwa erinnya lyayo libeera mu brackets omwo munda. Naye olwayo tugenda gikozesa tetugiwadde erinnya. Function bw'otagiwa linnya tugamba eri anonymous. Anonymous kiringa bonaakola ekintu naye nga tomanya akikoze, kitegeeza ekintu ekyo kiba kikoleddwa anonymously, tekitegeerekese ani akikoze. Kye kigamba anonymous kye tutegeeza wano mu web programming. Bwe tugamba nti ekintu kiri anonymous kitegeeza tekirina linnya, tekimanyiddwa. So tugenda kukola anonymous function. However tujalaba n'okukola function ezirina amannya. Buli wolaba nga ntayipinze function n'enteekako brackets ezo, then ziba followed by curly brackets, kitegeeza mba ngenda kutuma javascript kunkolera mulimo. Buli woogenda omutuma nti nkolera kino, nti omuntu anyize peesa, yes bw'aba alimaze oddinyiga, kola kino bw'aba alinyize, kitegeeza tugenda wulirize peesa alinyize, bw'aba alinyize kola kino. Buli wengenda omutuma nti kola kino, nteeka okussaawo function. Akantu ako kamakulu. Function followed by brackets, kyenjagala akole kibeera munda mu curly brackets. What to do nkiteeka munda. So buli oyagala otuma javascript omulimo ogumutumira mu code eyo oba mu command eyo gye bayita function. Kakati ekyo okitegedde kimu. So kanteekewo ekirala, tuyigeyo n'ekirala. Tulina kye tuyita event listener. Nakyo ogenda kiyiga kya mugaso nnyo. Event listener kye ki? Javascript ayina amatu. Gwe kitwale nti javascript ayina amatu. Era bwe ngenda mu page yange buli kyenkola akiwuliriza. Labayo, bwe nsonga ku kigambo Facebook javascript akiwulira. Bwe nzija n'ensonga mu kino mukana akabox javascript mwattu asobola kiwulira. Awulira, ayina amatu agasobola okuwulira buli kyolaba wano. Okumanya awulira ne bwe ngezaako okuvaawo ngende mu taabu endala javascript era akiwulira. Ne bwe njagala okulozinga taabu eyo javascript akiwulira. Javascript ayina amatu. Bwe tuba twagala okukozesa ku matu ge tukozesa command gye bayita event listener. Era neekola bweti. So tugamba add. So tugenda gamba add event listener. Ekigambo event ne listener bitandisa capital letter. Add kisobola ososa small letter. So tusobola mugamba add event listener. So listener nkoze capital I, sorry. So ekigambo ekyo mba mpise ku matu ga javascript. Jukira kino function kyo tugambye ng'oyagala muwa kiragiro. Then bw'oba oyagala okuyita ku matu ge oyina okukozesa ekigambo add event listener. Mbufunze kitwale nti add event listener kwe kutu kwa javascript oba omuyisa awulirize abeeko kyawuliriza.
eno tumukozesa tutya bwe mala okuyita okutu ngenda kuggulawo brackets byawulira bibeera mu brackets munda omwo tutambule bwe mala okuggulawo add event listener kyawulira nti njagala kuwulira ki kiriki kino kyawulira mwattu nkiteeka mu quotes nsobola okukozesa double quotes oba single quote nti wuliriza kiriki tulina ebintu bingi bye tusobola owuliriza nti wuliriza user akirikinze anyize wuliriza double kiriki eyo tugiwandika dbl ekigambo double tuwandika dbl double kiriki user akoze double kiriki anyize pesa emirundi ebiri wuliriza focus user focus tetugamba tutya nti azze ku input n'agifocusingako eyo input obubox obwo buli bubiri kakitegeeza aka email kentaddemu focus kano kati mwentadde focus so focus so tusobola owuliriza ebintu bingi ebintu ebyenjawulo bye tusobola owuliriza ogenda kubiyiga mu nnaku bwezinaawe wetutuukira mu nnaku 15 ogenda kuboyiza ebintu bingi bye tusobola okuwuliriza naye olwali tugenda wuliriza click tugenda kussa okutu ku peesa lino tugambe user o epeesa alinyize kitegeeza tugenda kukwata okutu ka javascript ye event listener tugitege ku peesa lino bwe tutegako okutu tuwulirize eki tetugenda wuliriza bingi tugenda kuwuliriza user anyize ogenda kuyiga kiriki oyinza noyigayo akaloobo olyawo naye ogenda sooka oyige we bawuliriza kiriki then bw'omala okuteekako okutu n'owuliriza ky'oyagala obudde buno tugenda wuliriza kiriki koma javascript ekole etya singa eba ekiwulidde giragire kitegeeza bwe mba ngiragira wano ngenda teekawo functioni jukira tugambye command eragira ate yetambula ne parenthesis oba brackets then nekyenjagala ekole mu brackets labayo add event listener kyo okutu tugenda kufaako we tukuteeka tuwuliriza kiriki then singa user akirikinga tukole ki kyetugenda okukola kibeera munda mu kale brackets wa function so tukozese tekiniki ezo tubeeko kyetukola labayo ngenda kukwata epeesa okutu simala gakuteeka mu bbanga mbaako ne wenjagala okuwulira ye javascript bino byonna ebiri mu nasobola obbiwulira kitegeeza nyina okubaako kyennondamu kyabaawuliriza so ngenda kulonda epeesa lino epeesa bw'oba olaba kodi zaffe twalitadde mu variable gye bayita logo kitegeeza buli wempita logo ekyekigambo ngenda kuba mpita peesa eryo kitegeeza tugende ku peesa eryo tulisibeko okutu ngenda gamba logo lyepeesa dot add event listener epeesa nditaddeko okutu bw'oba yagala okugatta okutu ku kintu tuga dot kitegeeza embanya luteeka okutu ku password nyagamba pass dot add event listener nako mpulirize naye kaakati obudde buno tuli mu kuteeka okutu kwaffe ye event listener okutu kwa javascript bakuyita event listener tukusibye ku kintu kyonna ekina id login kuba id login twagiterese mu kigambo log kiza tuge logo dot add event listener jukira twagala tumala event listener tuzaako brackets so munda mu brackets tuteekamu ki kyetwagala owuliriza twagala wuliriza kiriki kyekyo ye event kyetwagala owuliriza koma bwakirikinga wano kanteekeo line empya bwakirikinga jukira javascript yene wenteekawo line tekina buzibu azironga azo olaba bracket eno yino nagigudde yino eno so bwakirikinga kikyemba nkola function jukira bw'oba oyagala otuma javascript ekolera ekintu tukiteeka mu function ate ne function naye ba followed by brackets then kyetwagala ekole kibeera mu kale brackets kitegeeza tuyingire mu kale brackets tugiwe kyeyagala ekole kanzigaziyemuko nsolo zigaziya ne line tekina buzibu tugezese okusooka tugenda kugezesa nti singa user anyiga epeesa tulageyo ka alert tugambe alert you clicked the button so kitegeeza user katumale okunyonyola kodi eno bulungi mu steps eno party esooka logo lyepeesa lyaffe kubanga oba olaba bulungi twaliterese mu id mu variable log then dot ako ke kapati akatuyambako okuyunga id yaffe ku kintu kyonna kyetwagala era tujalaba dog
log.document.write log. So variable tusobola ziyunga ku functions eziri mu javascript. Functions byebyo ebibeeramu nga babizimbiramu. So ezo command ze bazimbiramu, tusobola zigatta ku variable nga tukozesa dot. So log.add event listener. Event listener kwe kutu nti wuliriza ekintu kyonna kye tusibyeko id ya log. Event listener eyo eba followed by brackets. So eyo ye bracket egiguddewo, then eno ye bracket egigadde, era notulaga bwe tukomye. Then kikye tuwuliriza nga tumaze okuteekako okutu kibeerawo immediately after the brackets nga kiri mu quotes. Bwe tumala okuteekawo kye tuwuliriza, we follow it with a comma. Kikye twagala javascript atukolere. Jukira twateesezza kyonna kye twagala omutuma tukiteeka mu function. So function mu kale brackets za function omwo, yiyo kale bracket nagigulidde wano nenjigalira wano. Mu kale brackets za function omwo mwe tuteeka kyayagala akole. Kitegeeza tumutumye alage alert. Alert yongeraga you clicked the button. Nti singa oli anyiga eppeesa lya login wagenda kujjaka alert kagambe you clicked the button. So javascript agenda kuliwuliriza nga akozesa add event listener. Refreshing. So let's go in our web page to refreshing. Clicking. You clicked the button. So javascript aliwulidde n'akikola kye tumugambye. So kakati labayo tukozese technique yemu kino alert tugijjemu. Okukebera password user gyayingizza byonna bigenda kutandika na kunyiga pesa lino. Kamala oku refreshing alert njijjemu. Bw'aginyiga bw'anyiga pesa tugenda kebera kikyayingizza wano ng'alinyize. Singa alinyiga nga tayingizzaawo kyayingizza tulage alert please enter password. Okay, kitegeeza tusooke tujje tukwate kye twaterese mu password oba password yafa akabox ka password tujje tuwulirize user kikyatayipinzeemu. Bwe tuba tuwuliriza ebitayipingiddwa mu box tetukozesa add event listener, tetubisibaako kutu. Ebitayipingiddwa mu box tubikola tutya? So ngena gamba actually tukiwuliririze wano kati wetegereze nzizeyo wano ku wena declaring the variable ya kabox. Wano nsobola okugamba olw'okuba nti kabox, sorry badde kansimulewo ezo line emyufu. Sorry, let me remove them. Olw'okuba nti kabox let pass equals document.get element by id. Olw'okuba nti ka input user typingamu so okujja n'ogye kakoma nenyogerako dot value kyonna kyanaaba atayipinzeemu kye twagala. Kitegeeza kyanaaba atayipinzeemu akagambo ako dot value kaba kambuulira user kyatayipinzeemu. Tugezese kati tujje nti singa user anyiga eppeesa log.add event listener click eri eppeesa lye twataddemu id ya log ya login user n'alinyiga tujje ku alert tugambe alert tugambe the password is tuteekewo pass naye jjukira sorry alert mbadde ngikozesezza bubi. The password is pass. Olw'okuba pass variable ku D6 nayo gena engeri gye tugatta variable ku bigambo twakiyita concatenating. Pass sigenda gitwalira mu quotes zange wabula ngenda giseebweru ngiconcatenating ne plus. So the password is pass. Ekintu ekyo nakyogerako ku D6 bambi ddayo kirabe bw'oba tojjukira engeri gye tugatta variable ku bigambo. Kitegeeza user bw'ana typinga password tujja gimulaga mu alert. Tugende tugezese. Lwaki tujja gimulaga? Kubanga password bw'amaze ogitayipinga zijje ne nziteekako dot value. Eno dot value tugikozesa ku box kwokka. Bwe mba njagala okumanya user kyatayipinze mu kabox eyo bwe ngamba document.get element by id nepita id gye natumya akabox negisaako dot value nsobola okumanya kyataddemu. Kakati ne tujja ne tuteekako event listener ku pesa. Kitegeeza user bw'anaamala typinga n'anyiga eppeesa password tugenda gimuddiza mu alert. Let's give it a try. So let's try it. Let's go and refresh. To typing in password 1 2 3. Sorry. Let's type 1 2 3 4. Then let's click the button. The password is tegiraze. All right. Let's try again and see what the problem is. Let's debug. So we call it debugging. Tugezeeko tulabe obuzibu buvudde luddawa. Bwe tukebera ku id ya password. Yes, id is pass.
kakati singa ate eno value njijjako wano dot value nenzija nenjireetera muno munda nti oli bwamala okunyiga epeesa tukebere kyanyize pass dot value. Actually kankiteekere ddala muno munda pass dot value. Good. So kikoze bulungi. Obuzibu bwe bwadde buva buno nti bwe twaloadinze page, lwaki wano kiganya okukola value nga njitadde wali, bwe twaloadinze page ye yabadde ekebera kyonna ekiri mu peesa, like ekiri mu kabox, kyokka atejjukira akabox katandise kakalu nga temuli kirimu, kitegeeza pass eno yatandise enkalu. Oba ontegedde? Simanyi oba ontegedde. Bwe tuloadinze page, bwe nze ne ndi fresh nga bwenti, lwaki eri bwe ntadde wano dot value lwaki kiganya okukola, bwe ndi fresh nze eno pass eterese ekintu ekibadde ekikalu, kuba bwe mala okurefreshinga akabox kano kadde kakalu nga temuli kirimu. Kino ekigambo password kyolaba muyitize placeholder. Bwe nzize ne mala ne ntypingamu, already pass tebadde updated kutereka kyennyingizaamu kipya, yo yaterese yaterese ekintu ekyabaddemu nga nakaloadinga page, ate of course kyabadde kikalu. Nti bwe ndamaze okuloadinga page ekintu ekyeterese mu pass olwokuba value nagitadde wano, nti ye yakebedde nga page yakagulawo kyekirimu nekitereka mu kigambo pass. Kati bwe nzize nenyiga epeesa nti user bwanyiga epeesa kasuka ekintu ekiri mu pass, of course egenda kasuka kikalu kubanga mu kusooka kyeyatereseemu kyabadde kikalu. Kakati bwe nkyusiza ki ekibaddewo, nkoze bwe nti user bwanyiga epeesa kyonna kyonna kyosanga mu pass oba kyosanga mu variable pass dot value kirage. Kati kitegeeza wano epeesa bwe mmala oddinyiga ligenda kebera ekintu ekiri mu variable pass. So that's why pass dot value njitadde wano. So dot value olw'okuba command sigenda gizaamu quotes. So pass dot value. So tugende tutypingemu password 12345678. So let's click the password is 12345678. Ne tusobola n'okukola bwe tuti nga sikoze ekyo, nsobola okujja no munda mu function user nga maze okuwuliriza bwanyize epeesa netekamu variable endala let typed user kya typinze equals pass kiri nti password kali akabox kenasibyeko password password dot value nsobola kiteeraawo, kitegeeza wano ngamba the password is typed. Good. The password is typed. Awo kitegedde ndowooza nti wano maze okuwuliriza akaboxi, then wenzize ne ngamba kyatayipinze ntandise okuwuliriza nga maze kunyiga peesa, kwegamba okutukuwulira oba ekiri mu kaboxi kyonna tukifuna tumaze kunyiga peesa. So let typed equals pass dot value dot value kitegeeza bwe ngenda nendi freshinga nentayipinga password yange nezija nengamba nenyiga peesa ejja kujja password is that one. So kakati tugende tukebere password. Kati bino byonna tusooke tubijjewo. Password user gyatayipinze tugiterese mu kigambo typed, tugikebere oba yenkana. Actually tukebere password inakuba 12345678. bweba si yeyo user natypingamu ekirala tujja mulaga message egamba wrong password. So tugenda gamba if, tugenda yigokozesa ebigambo if ne ls. If ne ls. If kansooke njogereko yo nga yo kanzije wano wansi mala okunyonyola bwekikola. If bwe mala okuwandika command ya if njiteerawo brackets bwetyo, kyenjagala ekole nenkiteeka mu kale brackets. Kamalu zikola ngenda kikunyonyola ls kankunyonyola code eno. Kuba akafaananyi nga oli waka n'olagira omwana nti genda okebere ku mmere, singa eba eyidde giteeke ku suwaani, bw'eba tennajja gyongeremu omuliro. Kitegeeza ogenda mugamba if kyoyagala okebera okiteeka mu brackets ezo eziri ku if. If food is ready.
ky'oyagala akole kisse mu brackets ezo, serve it. Singa eba ready, serve it. Singa akebera kino nga si kituufu, then awo erese wejjira. Erese more fire. Kitegeeza kompyuta ekebera eno condition gy'ogiwadde wano ntuufu, bw'eba ntuufu n'ekola kino, bw'eba si ntuufu ekola kiri ekisembayo. Abasajja oba actually it is natural, you all fall in love. Osobola gamba if she makes first move. Kati wano ojja kitegeera. If she makes first move, I will fall in love. Olaba kye tuyitegeeza if. Erese, I won't mind. Kino kitegeeza ki? Nti singa yasooka okuleetawo embeera eyo nja kukkiriza. Bw'atafaayo, bw'ataleetawo mbeera, sijja nange kufaayo. So that is if erese. If erese. So JavaScript atambula bw'atyo. If erese ekola bw'etyo. Kitegeeza tugenda kukozesa etteeka eryo oba ka command yako tukebere password gy'atayipinze. Tugenda if ky'atayipinze mu password jukira twakiteetese mu typed. If typed is oba equals 1 2 3 4 5 6 7 8 bwe kiba kiri 5 bwe kiba kiri password ngeri bw'etyo tulage message ya correct. Erese tulage ya wrong. Tugende. Now tugende munda muno nga tumaze okuteekako epeesa abalinyize kati mu kulinyigaawo tufunye kye batayipinze tukiterese mu typed kakati era mu peesa nga balinyize tukebere. If typed equals wano tukosa double equal oba triple equal okakasa nti ekintu kyenkanira ddala. So wengamba bugambi typed equals mbanga ali mukola variable empya. So okwewala okubanga akola variable empya nga njagala kulaba oba kyenkana tusolokosa double equal sign. So tetukozesa single equal sign okukozesa mu if. If nga tukebera ekintu tukozesa double. Bw'okozesa single obanga ali mu kudeclaringa variable which we don't want here. So if typed equals 1 2 3 4 5 6 7 8 ani asobola tubulira lwaki sitadde mu quotes? Because it is a number. Singa ebadde string nga password nyegala okebera ya string ngerimu alphabetical letter kyentegeeza twandikitadde mu quotes. So if typed is 1 2 3 4 5 6 8 then mu curly brackets kyenjagala ekole. So zezo curly brackets mwengeno tuteeka kyenjagala ekole. Then bwe naaba singa si kituufu erese. Then era nazo ziba followed curly brackets kyenjagala ekole singa si kituufu. Kitegeeza if password is 1 2 3 4 7 5 1 2 3 4 5 6 7 8 tugenda kukwata eno gye twaterese mu collect dot style nsobola okukyusa CSS code erimu nga nkozesa JavaScript nga nsibyeko ka command ka style. Collect dot style equals nenjogera style gye njagala okukozesa. Collect dot style actually ninza obutakosa equals nsoga collect dot style dot display block oba dot style equals display block. Let's try. So collect dot style equals mu quotes display kakati olwo enejja kuba egoba mu display nani ngentera mu display block. Let's try that. Tulabe kitegeeza collect yaffe baba jajija mu style ya display nani bagiteekemu display block. Let's try to typing in password 1 2 3 4 5 6 7 8 and login. Collect password. So tukutte collect password ne tugisibamu ne tugiteekako style display. Let's explain this thoroughly well osobola kitegeera kineeno. Kanjogereko ku style za nga kino oyagala okitegeera tusooke tuddeyoko mu HTML tumale okuyiga kineeno. Obadde okimanyi zino CSS zonna nga bwe twaziwandiisa eno nsobola ozikozesa nga nziteeredde mu HTML ate nga teziri mu style tag naye nga ziri mu tag ya HTML yennyini. Okugeza kankole wano ekigambo
paragraph testing inline css. Paragraph eyo kansooke ngireete ogirabe. Testing inline css yiyo nsobola ogidesigninga ne css nga sigenze mu style wabula nenziteera muno mwennyini mu paragraph tag. Nkikola ntya? Ngenda nenteekamu style equals mu quotes nenteekamu css zange zonna zenjagala. Style equals background. Jukira bwe tuba mu css bwe tumala eyo tuteekawo full colon. Background red semicolon. Color blue. Let's make it white. Olaba ndi mu kuwandiika css naye ndi muziwandiika mu html tag. Nziwandiisemu olw'akagambo style equals. Era bwe tugenda ne tulifreshinga ekigambo ekyo kirina style eyo kirina ne kale eyo. So nsobola okuteekamu ezo tuziyita inline css oba inline styling. Eyo inline gye tukozesa mu javascript ocontrolling ekintu kyonna. Bwe weetegeeza obulungi ngambye call dot style equals kitegeeza nkutte ekintu kyonna ekirina call kino ekirina id call nenteekamu style eno ninga aze nentayipingamu nti style ngaze nentayipingamu nti style equals display block. Ate kitwale boti nti eno style gye nteeredde mu tag bagitunuulira nnyo okusinga eri gye nateeredde mu css. Kitegeeza eno correct eno eriko style ya css eri eyagigambye display none. Bw'oba ojjukira bulungi eno message twagitaddeko display none. Kati ate javascript ye bwazze n'agiteekamu style display block. Kitegeeza olw'okuba javascript akigasse mu tag eri eya css bagenda giginowalinga batwale eno gye tuteeredde mu tag. That's why nze ne ngamba call gigatteko. Kano kategeeza kugatta nti id yonna eyina ekintu call gigatte mu style. Ate tulabye style tugamba equals then munda mwe tuteeka css zaffe. Style display block, display relative, display grid. So osobola okuteeka mu style yonna gy'oyagala. But however eyo style gy'oteereddemu mu javascript obanga css gy'oteereddemu ng'okozesa javascript bayignowalinga eri gye wateereddemu ng'otukozesa css ne bateekawo eyo. So eno call mu css twagiwadde display none. Kyokka bwe tugee javascript nti singa oli user atayipinze password eyo teekamu ka style nga kali display block. Kitegeeza eno nani tebagenda giwa budde. Bino byonna bijja sigalamu wabula bongeremu ka tag kaga display block tusobola olaba password eyo. Then ate bw'ebanga password si yeeyo kitegeeza tugenda kukwata era er tugenda ekyo tukiwandiike ffenna er dot style equals display block. Kitegeeza singa password teba 1234567 tulage style display block. Let's refresh. Ndoza kano ka testing inline soke tukajo just kade katuyambako okutegeera css ngerimu erimu html. So tuwandike password 1234 kitegeeza tugenda funa wrong password. Then tuwandike 1234567 tugenda funa correct password. Naye kyenna ku wrong password ate yo tevuddeewo. Kitegeeza tulina okugenda ne tugikweka. Labayo. Singa tuddeyo mu javascript. Singa password eba 1234567 call ebeere ne display block ate error tugijjeko er dot style equals display none. Kitegeeza ne bweba ebaddeko obudde obwevaako singa password eba ntuufu. Kitegeeza na wano tugende er eri display block kakitegeeza eri eraga correct yo tugikweke call dot style dot display no style equals display none. Good. So let's give it a try again. Let's refresh. Typing a password 1234 kitegeeza tugenda funa wrong password. Tugigatteko 4
5678 tugenda kufuna correct password naye akarongo tekagenda kudda kubanga weba correct twasibyeko kiri singa nyongerako 9 tugenda kufuna wrong password. That is how we can control DOM oba we can control HTML using JavaScript. So tugenda kuba tuyiga ebintu bino byonna engeri yo controlling mu HTML nga tukozesa JavaScript. So kati ekyo nga tukimaze tugenda kuyiga okuzimba overlay. Ekyo nayo kyogeddeko nga video eno egenda kutandika era overlay eno tugenda gizimba tugicontrolling ne JavaScript. Tugende mu CSS. Overlay tugenda gisinga gizimbisa CSS era ngenda kunnyonnyola parts zonna nga bwe tugizimba. Ngenda kujja eno wansi wasemba nkoleyo class ya dot overlay. So omwo mwe tugenda okussa code zaffe za overlay. Kati overlay ogenda kitegeera kikyentegeeza nga tumaze ogizimba. Ekigambo FB kino kyanyumye kale ye yakyo nnungi. So tugenda kukozesa class ya FB eyo nga tugiteeka mu overlay yaffe. Kazije page eno wetandikira ngenda teekawo div class equals overlay. So ngenda teekamu ekigambo span oba kale div class jukira eno div eri child weno eriko overlay kitegeeza kyonna kye mukola kiri munda mu overlay. Class equals FB then tekeko ekigambo Facebook. So njagala oyige tuzimba overlay. So kanzigalewo div ya overlay div. Akati labayo bwe ndifreshinga tulaba ekigambo Facebook kino ekinene nenjagala kibeere wano wakati ng'ate kiri mu maaso ga byonna, that is overlay. Kakati tugende mu overlay class yaffe ya CSS tuteekemu zino codes. 1 ngenda kisika kidde kungulu wa byonna kitegeeza ngenda kiwa z index. Bwe mba njagala nsika ekintu kidde mu maaso g'ebirala nkiwa z index. Z index nsobola okuva ku 1 paka ku miliyoni gy'okoma kuba ne z index enene gyesemba okuba mu maaso. Bwe mba n'ebintu bibiri ng'ekimu kina z index 1 ng'ekirala kina z index 2 kitegeeza kina z index 2 kye kiba kungulu wa kinne waakyo. Seno kanjiwe z index nga nnene kanjiwe nga 900 kitegeeza kibeere ddala kungulu wa byonna. Kitegeeza singa nakitadde mu position absolute nenzijja jjukira absolute kiba kiseeyeeya nenkiteeka wano kiba kungulu. Ate bwe ndeetawo ekiranga nakyo kina position absolute nenkiteeka mu maaso ga kino nga naye kina z index nene kiba kungulu era kye kiba kisookera ddala kungulu. So nga mmaze ekyo ngenda kuteekamu height obuwanvu bwa overlay yaffe ebeere ng'emalayo screen. Actually height 100 vertical height. Eyo VH etegeeza vertical height kitegeeza overlay yaffe egenda kuba eva wano ng'emalayo screen yonna. So bwe tulifreshingamu let's control S refresh. Kitegeeza overlay yaffe emalayo screen era bwe tukka wansi wa screen biri ebirala gye babisindise. Lwaki tetusobola kukkayo twajjako overflow. Bw'oba ojjukira bode yaffe twagijjamu overflow twalaga overflow hidden naye singa nsooka overflow nenjijjamu nenjisaako bwe nscrollinga biri babisindise wansi. Kitegeeza eno space yonna gy'olaba wano okuva page wetandikira paka wano kino ekigambo Facebook oba overlay yekitutte kubanga tugiwadde height 100 vertical height. Overlay yaffe tugizeemu. So katukiwe background. Overlay tugiwe background red. Let's refresh. Kyekyo kye tulaba naye tulina background soko yigenda kino background tusobola okukozesa RGBA followed by brackets. Kanyinyonnyole kino tusobola okukozesa background mu kifo ky'okozesa kale eri solid nti background red, background blue, background black osobola okukozesa eyo RGBA. RGBA etegeeza ki? Red, green, blue, alpha. So ezo letters zitegeeza red, green, blue, alpha. Bwe nyingira mu brackets ngenda teekamu 0 kala
eno RGB enyambako okumixinga colors esatu, red, green ne blue, ngina zimixinga. Obungi bwa color oba obungi bwa red bwenjagala okuteekamu ye namba gye nteekawo okuva ku 0 paka 255. Singa njagala mu red yekange naga 255 kitegeeza red mungi aweddeyo, green temuli, blue temuli. Alpha kitegeeza ki? Alpha transparency. So kentekemu 1 olabe kyentegeeza. Kitegeeza red gwe nnyina. That is what I have. Kanga temuka green nga nako kaweddeyo 255. Ngena bwe mala okunyonyola ezo ngena kunyonyola alpha. Awo mulimu red ne green. Ndoza bw'oba wasoma physics bw'ogatta red ne green ofuna yellow. Kyendaba simanyi nzijukira mu physics mwe twasomera colors, secondary color ne primary color. Bwe tugase red ne green tufunye yellow anyway. So tugende tugattemu kitegeeza esooka enamba ya red ya R, eneddako ya green, then tugattemu blue nga naye aweddeyo 255. Tuva ku 0 paka 255. Bwe tugasseemu kye tufunye white. Kitegeeza bw'ogatta ezo kala ssatu ofuna white. Mbadde sikimanyi anyway nkirabye. Kaakati tukendeezeeko ku green. Green aleme kubanga aweddeyo tumuteeke nga mu 50. Bwe tuli freshinga ekyo kye tuyina. Tukendeeze ku red abeerenga ku 100. Ekyo kye tuyina. Tukendeeze ku blue abeerenga ku 20. Kitegeeza ka red ke kasingamu obungi. Ekyo kye tuyina. Tusobola okumixinga colors ez'enjawulo. Alpha kitegeeza ki? Alpha kitegeeza transparency. Alpha eva ku 0 paka ku 1. Gy'okoma okugyongeza gye kikoma okubanga tekiri transparent. Kitegeeza 0 kiba transparent. Colors ezo almost mba siziraba. Ekiri emabega kyonna kiba kirabika. Singa ngamba alpha ebeere mu 0.7, ekiri emabega kiba kirabika transparency. Ekyo tugenda kitegeera nga biri ebiri emabega bye twasindise ku page eri endala tubikomezaawo. Anyway, sooke tweyongereyo. Ekyo genda kitegeera alpha ngenda ginyonyola nga omaze ng'osobola okulengera ebiri emabega ziri page zaffe ng'osobola zitegeera. Ekigambo kyaffe kino Facebook tukisindike kidde mu makkati ga page. Of course tugenda kisindika kidde wano. So nga nkisindika ngenda kozesa command gye bayita justify content center. Naye justify eyo ekola mulimu display flex oba grid. Kitegeeza olw'okuba njagala kisindika no wakati nga nkozesa justify content, then nyina sooka nenkiwa display flex. Bwe mala kiwa display flex kino, this is what I mean. Display nzo butakiraba nga wabulwa ekikyuse, naye bwe nkiteeka mu justify content center kigenda kujja wano wakati wa screen. So let's put justify content center. So eyo justify content center ekola mulimu display either flex oba grid. So kituuse bwe tukyagala. Kakati ki ekiddako? Bwe twakitaddeemu olw'okuba twakiwadde 100 vertical height kyasindisa ebintu byonna ne bidda wansi. Tugenda kiwa position fixed. Kitegeeza kibeere wantu wamu olwo ebintu byaffe lwe bijja okkomawo. So let's come here and say position. Zino position ndoza nazoogerako mu day 2. Position fixed. Kitegeeza wano bwe tuli freshingamu content waffe ajja kudda, naye bw'okitunuulira kiikino waggulu ate ka overlay kaffe katono. Tugende tukawe width ndowooza emalayo width 100%. Width wano wogenda okulabira ne alpha 100%. So kimaleyo bwe tuli freshingamu kye tuyita alpha ndowooza okiraba nti overlay eri kungulu naye n'ebiri emabega tubirengera, kye bayita alpha. Tugikendeezeemuko ebeere nga 0.3 0.2. Kakala kagenda kubaamu naye ng'ebiri emabega obirengera bulungi. Ate bwe tugifuula 1 kitegeezaawo transparency tuba tugimazeemu. So bwe tugifuula 1 ebiri emabega oba tolengera na kimu. So ndowooza tugirekenga ku 0.6 bibeere nga birabika alpha. So tubirengera. Ekigambo kyaffe Facebook tukireete wakati mu middle align oba tukisindike kikke wakati. Olw'okuba mulimu display flex ngenda kiteekamu align items center, then kisobole okujja wakati. So let's go and put in align. Zino justify content, justify ekisindika wakati mu screen horizontally, align items ekisindika wakati mu screen vertically. Naye mulina okubaamu bino wammanga align ne
align center okola mulina okuba mu display flex ate nga mulimu 100 vertical height. Then ne justify content center okola mulina okuba mu display flex oba grid ate nga mulimu ne width 100%. So let's call it align items center. Good. So if we refresh, this is what we have. Kize wakati. So kakati page yaffe bw'ogitunuulira waggulu tetuuka waliyo aka white ne ku left waliyo aka white. So tugende tugiwe left 0 ne top 0. Ejja buuliza lwa nsonga inamu position fixed. Jukira twagaba omala okupositioning ekintu oba oso kicontrollinga ne sides. So let's say left 0 etuuke, then ne top naye maleyo 0. So tukoze overlay ennungi ebikawo. Good. So overlay yaffe nendoza kala zino tezinyumiddemu. Red oyo tanyumiddemu. How is that? Green yayongeremuko ku bungi. Then alpha tugyongezemu ebirenga ku 0.8 biberenga tebirabika nnyo ebyemabega. Green yayitiridde. Tuwe blue nedde ekigambo kyaffe kya blue. Actually blue tumuteekemu nga 10. Then kino ekigambo tusobola kiteeka nga red ya J. Ndoza kimala. So tugenda controllinga page yaffe eno nga tukozesa JavaScript. Ngenda teeka muko ka JavaScript overlay eno nti bwe tuteeka mu page, bwe tuloadinga page overlay je bwe wayita second nga 3 ebule. So ogenda yiga okukozesa JavaScript ng'okozesa set timeout command mu JavaScript. Kitegeeza overlay yaffe kangende njiwulirize njiteekeko command egiwuliriza overlay id equals of v gye tuyise overlay. Se id equals of v mazo giteekako erinnya njibatiza. Kitegeeza kati nsobola gicontrollinga mu JavaScript. Tuddeyo mu JavaScript ngenda gamba let over equals document, let over equals document dot get element by id. Toza tugiyise of v fenna tukijjukira ekyo. So get element by iv of v. So kakati yiga kano JavaScript eyina command nga bw'oyize okozesa add event listener. Eyinamu command gye bayita set time out. Eyinamu command gye bayita set time out JavaScript. Kansooke nayo njinyonyole nga sinagenda wala. Set time out kitegeeza ki? Command eyo bwe mmala ogikola nteekawo brackets bwentyo. Kino kitegeeza ki? Nti set time out oluvannyuma lw'eddakiika oba oluvannyuma lw'obudde bw'oba ogigambye ekkolere ky'oyagala. Singa oteekawo set time out obanga agituma nti mu luvannyuma lw'obudde, mu luvannyuma lw'eddakiika, mu luvannyuma lwa second 10 nkolera kino. Era bwe ziyitawo mwattu ekikola automatically JavaScript. So ekyo ekikola ng'ekozesa command gye tuyita set timeout. Oyinza okukozesa command ya add event listener. So kati yiga olwaleero n'okozesa set timeout kwe tugenda okukoma. So set timeout obanga agigamba nti oluvannyuma lw'obudde bwe buti nkolera omulimu guno. Ate jjukira JavaScript kati kino nakyo kiyigo obudde ebupimira mu milliseconds. Batya kitegeeza bwe nkwata second emu mu JavaScript, second emu tugibalanga 1000. Kitegeeza bwe nteekako 1000 bwe nnyongerako 03 eba second emu. Bwe nnyongerako bwe mbanya second 3 kitegeeza that is 3000. Okay, let's see this. Set time out, then nkola ki waneeno. Kiki enjagala enkolere? Jjukira kyeyagala ekole twateesezza kibeera mu function era awujjukirawo bulungi. Then koma. Kiki enjagala enkolere kyensooka ogituma mu budde ki? Mu seconds 2, 2000 seconds s. Oba okalabyako set time out ogirabye bwekola. Nsooka nendeeta set time out nti oluvannyuma lw'obudde bwe buti
kola kino koma obudde obwo. So tukozese function eyo tukweke overlay yaffe. Jukira overlay tugiterese mu variable over. So tugenda gamba set timeout function kiki twagala ekole. So tugenda gamba overlay, that is over style equals display nani. Good. So kitegeeza set timeout tugitumye nti over gikweke oluvannyuma lwa seconds 2 2000 seconds. So let's refresh. Bwe tu refreshinga overlay yaffe weeri second 2 eganyo genda. Anyway, let's go back. So let's remove this s. Let's remove the s. That has been a bug. Wabaddewo obuzibu. Let's refresh once again. Yes. So kalika s kade kaleesa obuzibu. So seconds olw'okuba nti already tugiraze seconds zino 03 zitegeeza seconds s tedda. So tugigambye nti oluvannyuma lwa second 2 display none. Tu refreshing overlay yaffe ejja kujja second 1 2 good. Let's go again 1 2 exactly. Tuddemu tukakozese ekigambo kino Facebook tukifuule red kino oluvannyuma lwa seconds nga 5. Kitegeeza kangende nkiteekeko id nkiwulirize. Kiriwa kino kirimu over ngamba kiri ekiri mu main page kino kankiweeko id equals fb. Kankiwe id fb kitegeeza ngende mu javascript ngambe let fb equals document dot get element by id then fb. Kitegeeza ekigambo kyaffe tumaze okiyita. Then tujje tukiteekeko set timeout. Jukira set timeout tugambye ekola set ekigambo time kitandisa capital letter out kitandisa small. Set timeout tujja teeka mu brackets kye twagala ekole function olwo tuli kutuma javascript etukolera omulimo. Function jukira twagala ebeera followed by that kye twagala ekole kibeera omwo munda koma mu seconds meka mu seconds 5. Jukira no twagambye tusaako 03 kati tuyingire kye twagala ekole. So set timeout fb tuteekewo line eziwerako tusobola kicontrolling obulungi. fb dot style equals color tukituume tukiwe red. Kitegeeza oluvannyuma lwa second 5 ekyo ekigambo fb kigenda kufuuka red. That is what we call set timeout. So let's refresh. Overlay mu second 2 egenda 1 2 genda then second 5 ziweze fb oliwa good. So that is the power of JavaScript. That is the power of JavaScript. So webale okulaba video ene ya day 7 tumeetinge mu day 8 ojja kuyiga ebintu bino mpola stepwise. So tofaayo onawooli ojja kubiyiga. So amanya Kazibwe Patrick. Bebaza abasubscribinze abakomentinze mwatumuzizamu amaanyi. Era buli wemba ngezaako okunafuwa nga sagala kola deddako mwattu bwendaba ku comments zammwe bwendaba nga mulayikinze amaanyi ganziramu. Ngenda ndaba nga video eriko views 6 negamba kale singa ne comments zibadde 6. Anyway, so bannaye mu commenting kinzizaamu amaanyi nensobola okukola videos endala. Mbagala nnyo era njagala muyige okukola websites zino cause bw'ogizimba ojja kuba self employed nga emirimu ogikolera waka noyingiza akasente ako. So we meet in day 8. Kazibwe Patrick.